Kale ategedde ekkula ly'emyaka 7 nsaba okubire kabaka mu ngalo okuba nti Katonda amutuusiza ku kkula eryo. Mukama we Katikkiro omusumba Bujinga ava okwebaza naye munnabuddu era eddiba eryo ndowooza onoomugabanyizaako wanaaviira wano. Kyekintu kye batakweka nga abantu basobola okwekweka nti alina siriimu alina kansa naye era tuuka n'omanya olubuto tebalukweka. Omuntu asuliridde naye alaba si kyo era ebiro ebinaatuuka nga byakuzaala bakuzaala. So tulinde ebiro ebijja otubuulira. Ekisookera ddala abawala engeri gye basobola okwerindamu okusookera ddala kwe kuyiga okukola. Omwana omuwala bw'aba takola talina option, ajja kwesanga ng'alina ebyetaago wabula amuwa ssente bw'ali oluusi nga namulwadde. Kati bw'oba tolina bargaining power osobola okubeera nga buli muntu kyonna kyonna ekijja ogenda nakyo. Kati ate nabo beeyongera okuba nga bamanya nti n'oba ofunye omuntu keberebwa. Ate n'abamu abawala ng'ofunye olubuto kirungi ate bw'omanya nti olina siriimu n'olowooza ne ku mwana gw'ogenda okuzaala. Genda bakkebere ng'oyi lubuto. Bw'otegeera nti olina siriimu kola abasawo be baba bagambye bw'oba tolina kuyonsa toyonsa. Osobole okutaasa ate generation ebeegenda okuddako. Naye abaana abawala bagende bakole balekerawo okwagala ebyobwerere y'engeri gye bajja okweyambako okulamusa. Togerako ku muwala wo Grace Kan, sooka okwebaza okuvaayo n'olabirira omwana ali mu international school. Ffe nga bannakazadde b'omutala tuli basanyufu, twebaza Mukama olw'ekitiibwa ekyo. Sookerako ku mbeera gy'ayitamu. Abantu bangi bavaayo ne bagamba luli ng'akyali mu mikono gyo Grace Kan yali akusoma. But right now Grace Kan takyali muntu bwe yali nga oli Makula bwe yali ayina. Olowooza si kyekiseera okuzeeyo omwana asigala mwana si nti yali kati takyali nange. Abanga omwana akuze n'ava ewaka n'atandika obeera yekka, naye tumanye nti ebisomooza mu nsi biba bingi n'engeri gye tubikwatamu ffenna engeri ziba za njawulo. Katonda ekisa kiba kya njawulo. Kati ng'omuntu aba n'ebisomoozo kati oluusi bimusukkako. Ffenna oluusi tubaako mu mbeera netusukkako ng'embeera yembi, naye nga ye ng'omuntu si mubi. Ojja ssanga nga ye eryo kkubo lyakutte ate ekirungi si mutemu, byayitamu bye bya bulijjo. Era ezo ffeezi ffenna tuziyita ate ffe abalokole omwemu gw'obujulizi bwaffe. So kyonna kyonna kyali oba kyalina okubeera Mukama ajja kikola. yatugamba gwe ne musumba mu abamusobola mwekka. Teri si kusobola nno, buli muntu mu nsi ayagala okwagalwa. So omuntu yenna bw'ayagalwa kyangu okufuuka ekyo Katonda kye yamutondera okubeera. Naye ate ffenna ye tuba tumurejectinze nga tutunulira bibi byokka, kizibu omuntu ate okutereera n'okukyuka. So ffenna tusobola muyambako nga tumwagala, tumusalira musango, bijja kuggwa byonna bijja kutereera. Mami nga tumaliriza oba kati bw'oyinza omuwa Nga Grace Kan, oyo muwala wange mwagala nnyo kyenyinza omugamba era musabira naye akimanyi Mukama amunkuumire amutuuse ku birooto bye n'obulamu bwonna butereere. ne musumba mutuwereyo obubaka ng'omuwala we ate ng'ekiseera kino tuli era ku ludda lw'abaana abawala. Grace Kan tumusabira naye asaba ekirungi ali willing. Situlabangako omuntu ali cooperative nga ye nti at least omwana tatutawaanya kati ate ye mwana mukulu buli lwayagala okudda eka eka waggule. Ate era ndowooza abantu bamujajinga bubi. Abantu bangi abalina obulamu obusinga n'obubwe okubanga bukyankalanyemu naye kubanga ye sereebu ndowooza nga bamukiyita kati mulekerera obwammwe ne mutunulira obubwe muve ku bulamu bwe ajja kutereera.